Kozemu kaki sikwenyumya sikweraga asobola okuvuga ekika ky'emmotoka kyonna kyayagala era ng'aziina naye nze engeri gyakolamu obulamu bwe mwewuunya n'omusanga ali kaguni nga bw'ayagadde nayambala nga bwakoze eki sikutandika naye nga njagala mbabulye era mbasaba bamasaza kaapu ng'okikwatako bannange mwete quotation omwami ono bamutuukirire mu ofiisi nze ebibye mbimanyi ate muntu amininga ekigambo kye era yagamba Tuesday mufeiringa mumanyi kubanga nze mmanyi ebintu bye ebitali nnyo bya munda naye ebyokunkola ki so akoze akasente ko weekali kati mwe abali eyo mwe mumanyi mulekerawo kunsaba ennamba ya Donvisa nekirala owabeerayo nga waliyo omwana ali eyo omwami oba omukyaala nga oyagala kola UMRAH UMRAH ng'oyagala gikola kwata dira mu 1500 ngenda kwongerezaako dira mu 5 njagala omuntu omu akole UMRAH njamusaponsalinga Linda Biridhen Rahman kubanga ebyo tugenda nabyo katuwanjulire GKSF Travels and Best Ways Tourism banono bwe kafulumu kufunira visa gatakone air tickets bakola ku fine reduction ne abscond removal outpass ne PCR test bafuna emirimu direct ejaba maids bakufunira Dubai PCC ne Interpol letter tebakusasuza kasente konna nguyagala okubebuuzako bayina PRO services GKSF Travels and Best Ways Tourism basangibwe Dubai Dira City Center Achiko Business Park Building L5 office number 5-0-7 oba bafune ku simu 0523-37 beba GKSF Travels and Best Ways Tourism. Wode ku Seashell Shipping Services LLC kati no bano bagenda kutusiza buli kyoyagala ku mulyango gwo ati bakutikkira ebintu byokuva UAE paka Uganda eno 24/7 service bakutabuliza ebintu mu bbanga mu nnyonyi kugatta ne ku mazzi sea shipment bayina rural service break park service kugatta ne kalonda yenna gw'oyagala okuweereza e Uganda ng'ava mu Buwanabo Seashell Shipping Services LLC ng'oyagala okumanya ebibakwatako kubira Omwami Mustafa ku plus 557 oba omukyaala Nuuru ku plus 567 oba essimu ya office plus 575 ate Uganda kwategana n'omukyala Saara ku plus 25 eniyo Seashell Shipping Services LLC. Mbaniriza okubeera nga ate tuli mu kitundu ekisookedde ddala officially nga twogera oba nga twanja ensonga ku programu eya Buganda Masaza Cup. Empaka zino nno zaggulawo ng'ennaku z'omwezi 6 wiiki ewedde ku Sunday n'olw'ensonga nti tubadde up and down tuli mu nteekateeka ez'ebintu eby'enjawulo ne tusobola okubeera nga somehow somewhere tetwavaayo in details okuba nga tuzibanjulira mu butongole. Ku mukutu Nyondo Media kwensinziro kubanga mbaweereza era nga leero nkoze ne muganda wange Donvisa ajja kubeera nga ate abeeyanjulirako mu maaso awo. Njagala okusooka okwebaza aba sponsors baffe mwenna abatadde omusimbi ogutokomoka mu programu eno. Ekyamazima eddoboozi obaddiwulira obadde nali ku kamera producer wange ojja kuŋŋamba problemu yange ogimanyi. Problemu amatu kalaasi naye insha Allah gajja kubeera nga gatereera. Njagala okwebaza abantu African Travels nebaze Centenary Bank Nita Bridals n'abalala bangi nnyo abatadde sente mu sente ate sobola kwerabira ba official sponsor era nga be batesitesi ab'okuntikko t-shirt eno gye nyambadde Sky and Nature Travel and Tourism. Gwe nano yandyagadde okubeera nga weyunga ku tiimu y'aba sponsor ojja kubeera nga atotutuukirako ku offices zaffe Al Nakir Road Central Building office number G15 that is Dubai Naif Deira. Mukulu Donvisa nsanyusa okukolako nawo nakulo olwaleero. Nange nsanyusa okusanga olekedde okuba nga oli musajja mugundiivu mu nsonga z'ebyemizannyo kansuubire nti ku mulundi ogunaddako
onabeera mu kisaawe ate kubagenda okubanga bakyanga akapiira? Okutwaliza wamu nsookera ddala okwebaza bonna baganda baffe Abaganda. Nange ndi musajja Muganda, ndi Muganda era n'ebyaddala ndi musajja mu kitundu Muganda naye ate ngenze erinnya lyange nze Kiyemba, so ndi musajja Muganda. Amasaza agaliwo actually bwena ng'oli eyo oli Muganda, oli Munnayuganda, oyagala Obuganda, oyagala activities za Buganda, ne you support the kingdom of Buganda, make sure you participate in these tournaments of Buganda Cup. And Amasaza and those are provinces of the kingdom of Buganda. So tuberenga twetanila ba sponsor bafe Uganda Air elandinga mpozi kala mojo ba mu Buganda. Uganda Air elandinga ku kisaawe official airport Buganda kala mojo. Nja kubuuzaako manager. Oyibange elandinga mu Buganda. Nja kubuuzaako ku manager Mwami Kisembo. Sebo nno nabo bamu ku ba sponsor abatadde omusimbi mu program eno. Uganda Airlines yatadde omusimbi ogutokomoka mu program eno. Yagamba bwe kibanga tuwagira bya mizannyo bya ggwanga Uganda n'Obuganda. Balandinga mu Buganda. Ate nga balandinga mu Buganda. Ekyo nno kyamaanyi nnyo. Kibaka katakola banange. Mpulira nga nasubiddwa chance. Ate nga mbesinga mu Dubai naye nga ate ndi mu Uganda. Naye ate siri Muganda 100%. Sagala nnyo kulimba bantu. Producer nsaba otereze kamera ntuso obubaka buno eri bakama baffe. Managing Director Buganda Masaza Cup, Secretary ne CEO omukulu Donvisa. Ensonga zino antumye zituuse gye muli. Nti lwaki temwamunoonyezaako okubeera nga naye abeera omu ku ba sponsor. So are you ready to sponsor? Era ajja kubeera nga I will sponsor Masaza Cup. Is it a Masaza Cup? If the quotation comes on my table and if I see that is worth it. I'm a businessman actually. I don't just drop in, but if something is considerate, Buganda is a kingdom and is my kingdom, so I will sponsor where it is necessary. I think it's not too late, right? Otuukirira Nyondo Rozet oba ontuuseeko in some aspect of that. She's really ndowooza omwami media ojja kuba okwatagana ne team eyo. But drafting and si bya bigambo ndi very complete. However, my dressing code is not complete, but in business wise, I really like to see what is worth of in document wise, in like okitegeera jakuba ndowooza nange negatta kwabo abagase tafaali mu Buganda gundi eno lwenzoli ekolera wayo lwaki ndowooza obalaba abaana bakyamufu naye nga kyemuba mumanya we are okay. Well, obubaka obwo kansubire nti bakama bange butuuse gye muli. Omukulu Donvisa are ready to sponsor Buganda Masaza Cup. Era empaka z'olunaku olwaleero nno Ssingo ne Busujju be bagudde. Wangi? Ya ndi weekyagwe naye ekyobuswavu. Tuserera ku internet. Temuwulirayo omusezi wa TikTok. Omuwulira omusezi oba abakyagwe. Oba avawa ne mbakyagwe mu side za mukono omwo. Era nga Kyagwe ndaba Kyagwe FC actually Kyagwe yesinga okubeerako n'akabonero akasinga ak'omuleme nimbye. Kyagwe ne ova Musaza Kisebo. To be sincere. Ava Gomba kati comparing Gomba ku Kyagwe akabonero ka Gomba. Ekisaawe kijja kulamula. Si ku kisaawe tugamba. Ate akabonero kayinza obeera nga kalungi. Obanga ke kasinga. Actually Kyagwe. Timu ya Kyagwe mu Dubai besingawa? Simanyi. Manyi yange. No, mbadde nsaba Kyagwe noonyeeko nga timu bampe budget yaabwe ey'omujozi nja gugula inshallah. Banaye manager ensonga zineeno ndowooza oziwulidde bulungi oba wezinazo zikutuuseeko. Tiimu y'Ekyagwe coach oba managing director wa tiimu eno omukulu Donvisa asuubiza oggula omujozi gwa tiimu Kyagwe. Akabonero ako si Gomba mba Kyagwe my brother mwe Muganda
by nationality, by profession. Anyway, kagendo tula ku mujozi. So abajja kumpa accountability bambulire kyetagisa, and I will sponsor where my home is basing, my ancestral origin. Amanyi nga mangi Donvisa. Yeah, because nsanyuse nnyo okulaba nti ateekamu art mu kudesigning akantu kano. Really abana basanyufu era mubalaba. Bale mnatusonyi okola nga tumagamaga tuli mu kisaawe kubanga producer wange bayinza omukuba omupiira kamera n'egweri. So tugezaako okutunula around abantu bali mu training wano. Bana bali mu check-in. Mpoza ate bisajiyita batyo. Busunju ne kochi mutulabiranga ddala naye tuli ku Kyaggwe Kyaddondo FC wamu ne Bugerere. Gino gye mpira gibadde girina okubayo nako olwaleero. Ne abaana abwe babeera ku bisaawe ebintu by'okunywa aba biba bikola batya. Awe mbadde nzija mukama wange ebyokunywa byetaagibwa ddala era nga bw'osuubiza okusponsalinga Kyaggwe ndowooza era n'ensonga ezo gyazikolerako ddala. Actually ndowooza ekisinze okubanga okuwa abantu okuddiza eri abantu mwe tujja ssente abantu abo be batufuula kye tuli. So kiba kirungi nnyo okubaddizaako. Ndwawo nnyo okulabika mu kamera mu bintu oyinza okuba nga tojja kundaba nti waleese champion gudo. Siri muntu wa club naye ate I can support champion gudo financially and with the brotherhood. The financial support is more important. Setaga kubeerayo. Uganda weriye parkings wazanyira gundi. Ndoza teri yote yalandinze naye ate it's a main sponsor and ndoza desk ya Sky and Nature tetudde wali. Yeah. Right? But they are sponsoring this thing. So nange omujozi nja gugula neyamye mu kamera sitera nnyo bikolera mu kamera. Rozet, she knows me. I just say take a number. Lwakuba abate ekya mazzi ojja kumpa like nja kulaba baba balinayo tournament kola olunaku ba tournament ba match. Actually ndoze no tournament kubanga ngamba lunaku mupira ogwo gwe bazanya ku olwo eba match. Yeah. So nja kusaba abazanya ko olwo lunaku oba lwaleero oba lwanca oba lwaddi abana basanyufu era tokyayinamu Donvisa munatusonyiwa ensonga zezo. So embeera gye mbaddeko nti abaana abo abagenda ozanya abaganda abaffe abafani b'omupiira siyawudde wano ku byakunywa na like ebyokukozesa nja kugula ekinazanyibwa kolo olunaku singa bana abantu kama wange nzikiriza emipiira gino okusinzira ku programu nga bweri gibeera buli lwa Sunday era nga kitandika ssaawa 10. So kati leero Sunday wabaddeyo match zino nga bwe tubadde tuziyitamu kati genda kuddamu next Sunday wiki yencha mpaka emyezi ebiri lwe ginaggwako. So tournament yonna ndowooza general bwe kiyitibwa bane munansonyo by'emipiira obyalayininga sibimanyi nnyo kati Sunday mbinyumirwa ya baddamu okuzannya. Mbadde nsaba enkya Monday ku lwokubiri mbadde deadline nga mumpadde budget y'ebyokunywa ebizannyibwa kuki bye beetaaga okuzannya ku Sunday. Ayagala ebyokunywa ebisuka ku ebinyeebwa abazannyi omusaayi otambula taleeta budget eyo sijja bigula. Nenja tunula mu budget mbabuulire kye nasobola okwasaganya ne community yaffe y'Abannayuganda Abaganda mu UAE kubanga yensonga lwaki tuli wano. Singa twali tuweereza tewali bintu bya visa nga tewali Bannayuganda singa tetuli wano. You understand? So you make us what we are and we are very proud of being what we are. Black is power and beauty. So mbutuufu emboozi yo enyuma ate teggwa maloja naye tweyanziza nnyo. In fact nze kennyini ndowooza gwe mulundi ogusosokolako naawe mukubeera mu kamera gwe mulundi ogusosokolako ne Donvisa. By the way njagala mbabuulireko ekintu kimu n'abale abatulaba okubeera nti tuli mu business eno naye nga brand eziturepresentinga mu faces zammwe za njawulo
it's just something chetwambala lwe lugoye, but at the end of the day nti bwe tubeeranga ffenna tu providing a service eri ba clients baffe mwenna abali abatulaba, nze ndowooza nti kyekisinga kwadde oni nja kubeera ndi stuck somewhere ng'ovuwisha ne boss wange ayinza okuba busy nenga nkoze ntya okubako gwe neebuuza ayinza okuyamba client ono ofuna service, nja kukubira esimu nga wide on something kiri wano kinchallenge nzo inawo idea ki. So at the end of the day tuwegatta okubeera nga providing a services to you okusobola okubeera nga tulaba buli omu kyaba yeetaaza kifuna satisfaction. Yeah. So Nyondo Media ko tusinzira okubeera nga tubaweereza, of course Nyondo Glim tetusobola mwerabira mu ba sponsor abasooka ku buli table bebabeera nga basookera ddala, ate era nga Sky Nature yabeera nga eteeka omusimbi ogutokomoka mu Buganda Masaza Cup mpozi Donvisa wanji kayeyogerere era nsigala nga nze Donvisa okuva mu GK group because it's a wide company nga actually ndowooza ngenda kutekinga this opportunity nyinza okukozesa kye tuyita GK African Edition Clothing Company. It's a clothing company, however temanyikiddwa nnyo wano but eri mu byangoye. It's called GK African Edition. It's a clothing line. Nsobola okukozesa chance eyo kyaggwe nembakolera jaze nga ziva mu company yange ya GK African Edition. So eyo eya engoye ne baana bagambya afe quality tulina tukolera budget yeno mukama waffe nga gye basazeewo era nja kubaga ntulwa mu budget then nkole ekyo kyemba neyamye okukola ki okuwa okitegeera. So nva mu GK group, let me be brief. Naera kubanga wetuba mu bya visa, it's a GK Safe Travels and other best ways to tourism byonna bingi okitegeera. Nga tuwunzika njagala okuyisa akalango ka mukama waffe tatugoba ku mulimu. Nyondo Glim. Nyondo Glim. Anange. Nyondo Glim. Deliveries zikolebwa around UAE. Olaba fa abagagga abato. Wanjikadde mwako. Actually, let me say this. Don't give up. Yeah. Ayagala okukola. Beera wa mazima okole. Okay. I will not lie. Nze nina sente zange zimala. Amanyi ngoyogeza manyi. Yes. Ekyo nkyogera amazima. Because when nagamba nti nina ebizibu. You understand? Nze nkyogera kino mu kamera. Sagala nnyo kifuuke vibe. Naye nyamba abavubuka. If you can see each problem comes to you can solve it, you are rich. There is no problem I can't solve of myself financially, and I can help other people as well. So I'm worth some. Nebu aseti bwange obutono obusisira bwange umala. So setaka kuzimba akedi nga sudiru okubeera omugagga. Kakati mwami mebi ngenda kubuza kino ekibuuzo. Sawa zino singa ogule ya time right omogererako banga kiwadira mu 10 ngaaweddeko. Wadira mu 10 ngaaweddeko. Tamala. Kati katonweda kugaggawazo oyogera kuva wakati wayogeredde ya time akateeka kommeka wano mulodinga. You are rich man. Okitegedde. Kyogezaako okugamba nti obulamu bwe bugagga. Kasita obeera mulamu ebisigadde tawakkala eri Allah okkirize ogambe nti ndi mugagga. Kati bino ebisigadde assets si biki. Actually I see some people they are showing cars here. Omusajja ono uyo alina mu bigerera ayine motoka ye tulese luli yandetera motoka ndala biki. So these people who are here showing off, you know, see tebikola makulu mwami Medi, you know. Nga tuwunzika omukulu Donvisa abagambye ayina sente ze zimumala. Yes. Ne bikyalina kyonna ali contented. Yes. Bane mubadde balabi balungi era nga tugezaako nga tunnaba kusiibula. Mubadde balabi balungi nezzo okusosowaza. Omukulu Donvisa saagala just kisosowaza. Ye muntu asuubiza n'atuukiriza. Tagaanangako kutuukiriza. Tewali wano kivulu kita supportingangako.
nagaba naye kola bwoti ne bwoti ne bwoti Donvisa ono gwe mulaba emyaka gikyali mu kito bulijjo nga bwe mbagamba naye akozeemu kaki sikwenyumya sikweraga asobola okuvuga ekika ky'emmotoka kyonna kyayagala era ng'aziina naye nze engeri gy'atwalamu obulamu bwe mwewuunya n'omusanga ali kaguni nga bw'ayagadde nayambala nga bw'akoze eki sikutandika naye nga njagala mbabulire era mbasaba bamasaza kaapu gwe kikwatako bannange mwete quotation omwami ono mumutuukirire mu ofiisi nze ebibye mbimanyi ate muntu aminiga ekigambo kye era yagamba Tuesday mufeiringa mumanyi kubanga nze mmanyi ebintu bye ebitali nnyo bya munda naye ebyokunkola ki so akoze akasente ko weekali kati mwabali eyo mwe mumanyi mulekerawo kunsaba ennamba ya Donvisa nekirala owabeerayo nga waliyo omwana ali eyo omwami oba omukyala nga oyagala kola UMRAH UMRAH ng'oyagala gikola kwata diramu 1500 ngenda kwongerezaako diramu 5 njagala omuntu omu akole UMRAH nja musaponsalinga Linda Biridhin Rahman kubanga ebyo tugenda nabyo mu Kabuli. Okukola ensimbi kakati kifuuse kyangu ddala anti bannaffe aba Roger Baristas Club batuwadde omukisa okutendekebwa mu bukodyo obw'okutabula kakaawa nga buli akanywako hasigala yeenogoona. Roger Baristas Club esangibwa ku Shaija Alunada City Tower Building UAE bawagula ba baristas okubongera obukodyo ate naawe ayagala okutandika omulimu guno bakwaniriza. Bw'obeera oli ku cancellation visa, visit visa oba owin visa tewandisubiddwa mukisa guno kuba ebisale bitono ddala ate ng'osobola okusasula mu kibanja mpola. Guno gwe mulimu gw'osobola okuyiga n'ogukolera obweru wa ggwanga ate ne bw'odda mu Uganda n'otandika okwekozesa. Emirimu gy'okola bwe giba gya waka mu kiyumba bw'ofunayo off genda osome ku makya oba olw'eggulo. Roger Baristas Club esomesa n'okutabula juice ate ne ice cream. Ekyenjawulo ku Roger Baristas Club bw'omala okutendekebwa basobola n'okukunoonyeza w'okolera. Guno mulimu gwa mu mutwe bw'oguyiga oba ofunye kya bugagga kya nsibo. Essimu +971 545 166 577 oba +971 55 43 7 54 Nyondo Rozet Ashman Kashuji ya boy Case Africa ate nga tuwanulwaliro okwabanjulira Nyondo Gleam Products olunaku olwaleero gamba nga abakyala bannange abakyala you are our first priority. However n'abaami obukose bwe tubirina naye omukyala okweteekateeka mu buliri oba mu kisenge n'obeera mutuufu ng'oli mujjuvu ng'omwami wajja gy'oli tatantala talina walaga walala era nga be bamu abanyondo Gleam bakuleetedde ekizigo ekyamaanyi ennyo nnyo ekikujjamu black spots obuli mu face yo kikujjamu ebintu ebyenjawulo bunnamakula ne skin yo nebeera ng'erabika bulungi era nga tovudde mu kkala yo ogenda kubeera ng'onyirira togenda kwejjusa kubanga kizigo kyamaanyi nnyo era nga kikolebwa mu bintu ebiri nakyo ekizigo kiri nakyo tekirina buzibu bwonna ku skin yo wabula still ddagala lya skin era ogenda banga olabika bulungi nnyo namadala kigule odalinga wonna wooli kuba ku namba y'essimu eri awo ojjaba okifuna era nga be bamu bakukolera obuviiri obw'enjawulo oyagala kaviiri kafaanana katya oyagala ka wig akaviiri kogenda okusuulako obusuuzi onyirire tebigenda kugwanga biri ebyabali kagenda beera ku mutwe gwo kalweko omale nako ebbanga ng'okafulirirako katono nga era kasigala kanyirira temusubwa okufuna akaviiriko obe nga weeyagala ng'onyirira abakwegomba beeyongere awo nyini wetwongerezaako abasajja abaami nga mutufu gwe ebintu byo byakusindika byansindika njake Nyondo Gleam ekikukoleko bulungi nnyo mazima ddala bakugamba ebisanyizo by'omusajja okubeera nga awasa biri bibiri ekisokera ddala obusobozi si bwa ssente bwokka mukwano olina okuba n'obusobozi obw'omu kisenge kikulu nnyo kasita obeera nga ekisenge okikwasaganya mukwano omukyalo ojja mubeera naye bulungi nnyo talina gyalaga Nyondo Gleam ekutuusaako ekikuyamba nobeera ng'oyongera ku maanyi go charger webanga yafa ne tugichaginga nebeera nga ate ekola etya
Edabujja. Nyondo Gleam, your skin daily doctor. Nyondo Gleam everywhere. Omuntu naye nga ayagala okukola UMRAH sooka otole shahada n'ekirala okkirize nti nzikiriza omukolo gwe ngenda okukola gwa busiraamu ate era ndi part of Islam and Muslim community then olyoka okole UMRAH mu butuufu bwayo. Tekibanga omuntu asiiba nga ate toli musiraamu tosiibirako boyfriend wo oba mukwano gwo naye nga ate osiiba Ramadan oba osiibira bwereere. Kale kansoke neewumuzeeko mpaka nga ntodde shahada. Shahada ogitoola enkya n'ogitoola n'ogamba shahadu nti teri oyo akkirizibwa kusinzibwa okujjako oyo yekka Allah n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okutoola shahada tekikutwalira budde bungi zibere n'oba ofa musajja najja nagamba nti toola shahada nga tonnafa oba omaze ofuuka omusiraamu. Kati saawa zino wotoola wano shahada wano nkusuubiza wotoola wano shahada I will sponsor you for UMRAH. Alabika bulungi nnyo kukwata sponsoring UMRAH nkutwale Saudi myself bebigalo ono naye agenda kubeera ku masaza Cup actually tubeera naye ebiseera ebisinga kana kafe kalabika bulungi leo mukalaba nga omugagga agenze atusibudde bw'atyo kasonye tufune ebyokunywa omwana obolaka abeyanjulireko kumanya just komaawo naye nga bwe munaabulaba nga atandise okujjawo nga okitegeera temubuuza tebananga ate kiki ekigenda mu maaso mwalabika bulungi nnyo akosa Nyondo Gleam alina eddoboozi sunsule just tubuuzako obuuza otuloye ku salaamu kumanya tukomaawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya bampita Nalubwa Mahishma. Ani? Nalubwa Mahishma. Nga nange ndi mukyala Muganda era neddira Fumbe. Wawura masaza Cup gana kuwagira gundi ki? Oba ndi wachi oba wabuddu. Mama bakubuuza. Kyokena. Masaza Cup mpagira Bugerere. Oli wa Bugerere jova. Anzo nyagende wa Donvisa. Kazi Donvisa gwowa? Betukunjiza mukyala eyo. Nange ngeze kunja, ngeze kutaayaya. Atuli Obadde ku Nyondo Media kode tusinzira kubanga tukuweereza of course Facebook Nyondo Media, YouTube Nyondo Media, TikTok Nyondo Media, Instagram wamu ne Twitter. Sawa yonna website tugenda banga tugita era aba clients baffe abali ewala mwenna abali mu kubona ne products tuli mu working upon ku nsonga ya kubeera nga tutuusa deliveries yonna gye muli. Mukama wange akatalekeka. Waliwo akatalekeka. Waliwo abali babuuza website ya GKSF Travels. Yeah, you can go ku mutimbagano bagita www.gksftravels.com oba otufuna bulungi ku website yaffe. You can browse and see our services, so feel free. And Uganda kijja ekyakoma mu COVID kidda akitegedde akasembayo akatalekeka okuva eri Medi nga bulijjo bangi babuuza Medi yaani. Very soon just mwekumire ku mukutu Medi mugenda kumumanya yaani and you're going to be surprised of who is Medi. We love you so much guys. Tusinkane ate Sunday ja program mugenda beera ku kisaawe omupiira tugenda baweereza live mugenda bamugula ba live era tujja batuba updatinga bikache ebigendo sookawo ku Sunday ja with time ne olwaleero ebika bibadde bigulawo nga bwe tubagambye kuva program gye yatandikidde bibadde bisamba olunaku olwaleero era ndowooza musawa ngemu babbiri match zigenda kubanga zigalawo basponsor tushabaniriza ab'enjawulo era nga okusponsoringa kwa mukuweebwa nnyo ekitiibwa kuba mwini tafaali ddene nnyo lye mugatta ku baana aboobwabwe abaana bazanyi bennyini baddamu amaanyi bwe balaba basponsa baabwe ate nga be baana abava eka ku ttaka lya Buganda n'ow'omukulu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Magulu Nyondo ne Nnaabagereka Obuganda. Nsigadde ndi Medi. We sign out.